Omulabi omulungi tulaba ku Blaze Media tukyali wano eno ku lumbe lw'omugenzi Tamale Mirundi era nga embeera ya nnaku nnyo abantu bayitirivu nnyo beekulungula ate awo wengwiridde ne Kristi waffe gwe tutera okubakyaliza ku Blaze Media Bike Bukenya nga bitalo bannaye si birungi mawulire gansi nagategedde kiro mu matumbi naye nga sirina kyakukola nga ngenda kwebaka ate mbikwasagajja ku makya olabe ekyokukola naye ng'omusajja ebyaddala yafudde kizibu okukkiriza tetukkiriza nga twali twawulirako nti yaddamuko ku maanyi yatereeramu ngiramu nga tumulinda saa yonena kujja ku TV oba ku YouTube kuwulira ki kituufu ate kyankanza okuwulira nti ataafudde nga mbadde sikiwulira nakiwulira nti bamuwadde nnyo namanyi yadde engulu tekyembadde mmanyi munnange nange kyembadde mmanyi nti kuba batugamba nti no ku lwa Sande yali azzeemuko engo ate mu ddakiika ntono nnyo embeera nekola ki neetabuka nga mpuliriddeko nti bamulongooseza nomulongoosa yadde engulu naba nga ategedde ne pulogulaamu ye nti kati abasawo bagenda kunziramu ate awo tegenda bulungi so mukulu omukukunavu atuvudde ku maaso wadde nti kibinye Bukenya wadde nga oli mu limelight nti bingi obiraba era bingi tubyogeddeko naye ate waliwo omuntu kyeweesigaliza n'ogamba nti bannaaye sometimes omuntu wamala ofaate bwe tujjayo ebyo bye twesigaliza oba bye tumanyi ku muntu oyinza kwogera ki ku kaseera kano ak'oluvannyuma ku Tamale Mirundi? Omuntu gwe mmanyi nti ye tatya ekimunyiiza kwabaani akwatulira ate mu bukambo bw'ekika ekyawaggulu abadde ayogera ekimuli ku mutima obaani naye akikubawo kyekibadde kimuwewula nti kati kenkyogedde nzikakkanye yabadde musajja ayogera ekimuli ku mutima obaani naye akikubawo so kyemumanyiiko abamu kyetutasobola kukola kyevulaba bagamba mbonna simanyi avuddewo tayinza kwenkanankana n'akola ki kubadde muli baluganda oba muli balongo entegeera tayinza kuba yeemu tasobola kufaanagana mirundi tasobola kubanga waliyo ayinza tazikawo batugambira nti ali yekka yajjoomu ankulabyawo ng'otuuka n'omukulu Big Size Bebe Cool mwenna mwategedde assignment kabulaaka nga kakwafu ne Musoga naye nga kakubulaaka nga naye kakwafu nange nategedde kimanyikiddwa nti nno kukungubaga bulaaka yakola ki yatasasamaza nnyo bantu azzeeko wano tuli wano zana ate oluva wano tweyongereyo wa ekyengera gamba simanyi lwaki abantu bano tebakwataganyamuko bulungi nga kyemmanyi nti bonna bantu bakulu badde basobola okukkaanya oba tulina enjawukana zaffe omuntu afudde tukkaanye ffenna tusooke aba wano tumale tugende eri kati abagenyi bano abajja bataataaganyizibwa abamu basoose eri abamu tebamanyi nawa watuufu wakujja ne bagamba wayi katugende ffewa oluusi abamu ne bagamba nti ate jjonya gwe tusinga okumanya tugende ewaani bakikoze ne bagamba nti okukungubaga bonna kubeere kwawamu wano mu kusooka nti buli ajja omugenyi amanye nti mbasanga bonna nga ne bajuniya bali wano bonna oluva wano nti no olwokuna nga obakyogedde nti ffenna wa kyengera wano nga wasibe buli ayagala okujja yenenena amanya nti kati ŋŋenda kyengera oluva ekyengera ne buleka beeyongerayo kati omuntu agamba ŋŋendewa awo ne bikusobera edoza birimu okusika wano naye kati puroguramu bagitwadde bulungi nnyo nti olwaleero tewali agenda kuba nga omukulu gyasula omufu enkya ku lwokumeka lwakuna agende bamusabire mu kyaki ate ekyaki nalyo yali yazigaana niye bagambye bagenda mukola Tamale abadde w'amateeka abadde n'amateeka ge era ng'omuntu omukulu naye mukkiririza wa bino alinga mugenzi katolwama nawuliddeko ne kyaki zino alinga eyazigaana naye bagambye naye gye bamutwala olumutuusa gye bamusoose faza ali wali akola ki amusabira ali mu kusabira oluva mu kyaki enkya olwokuna ajje wano zana basule wano then ate oluvaayo bagende direct wa ekyengera olwokutaano wajja ova agende okuziikibwa agende paka kaliisizo kyawajja okuziikibwa ekalagala kaliisizo naye ekyalo kalagala puroguramu bwete bweri kati naye nga tusubiddwa nnyo tugenda musubwa nnyo
ate kasuku gwensinza okusaasira buli gwajjako interview babo bagenda ensonga eyo nno abantu era baajogeddeko nnyo nalabi bagikubaamu ttooki era mbadde njagala kubuuza ne ga kasuku twasooka isima naafa katolubwama tamala emirundi naafa ate kati yatandise Lwasa kati yatandise Lwasa abantu tebagambye muno buli gwe baagala afe kasuku amuggyako era wo nawulidde waliwo be balina be bawalana bagamba lwaki kasuku talugendako ewoono naye nga byonna kugera kwa Katonda Mungu ffenna tujja kukola ki tujja kufa waliwo yagambye analyst singa bafa nnyo n'abantu abalala abatali limelight nabo bafa kuba temubamanya bano mubategedde olw'ensonga nti babadde basereebu ni n'abalala bakola ki bafa ffenna tulina okufa tamala emirundi oba Gashumba yakyogera nga tuziika isima nti mu myaka 10 egijja kufa abaliwo tewali ejja kubaawo n'oba olina oluganda ku Katonda tojja kubaawo so kati ffenna lyekkuba eryokkola ki gyetukwata oli atusooseyo busoosi era wakubadde mu Uganda balina engeri gye basavuwazaamu ekintu nti Katonda yasazeewo nze ekyo sikkiriziganya nakyo lwaki tukkiriziganya sikkiriziganya nakyo omuntu waafa Katonda yaba asazeewo abantu abamu beeyangwiriza kufa kwabwe sigamba ono naye abantu abamu era entuuko mu Uganda zijja nnyo ng'omuntu tannaba kutuusa kufa ng'aba omukiteezi kati aba omukiteezi sitekansa yabasse bulagajjavu bwa KCCA beba basse KCCA baali bagiguza ettaka eri abatabanyi b'abalwanyi emukono bagamba bazigula yika nga 10 ezo ziveeko ziyika 10 ndala bo ne balireka ate ne bagula ezo 10 kakitegedde bulungi ne bagula 10 ekiriko abantu kati nabo babagobyeyo sibe bayita eddundi kati nabo babagambye mugende kubanga bakimanyi bulungi ndi kasasiro wakusemberera kubakuunyirira ate olumala n'akutta okuwunyira nakyo era kisobola okutta mpola ogenda okulaba nga ogenda osebyengera ofunye ebirwadde by'otamanyi namanyi era kigambibwa nti wali ekiteezi gavumenti yali esazeewo egula abantu abo abasasule baveewo babulooka ne bafuuka ekizibu ono ayagala miliyoni 4 eri bagamba nti ono ayagala 9 kitegeeza nti nno ne balemesa okukola ki bali tebafudde tino batuusizza si ntuuko yaabwe wabula waliwo eyazanye firimu obubi neviirako oli okufa gwe wonywa walagi novuga emotoka ku Ntele Express n'ofa togamba nga nti wali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tokyogeranga nakwekanga n'okwekanga nagamba Blaze Media afudde takyogera okuwulira kino waddira omukazi omukadde gwe n'omuweba bateekako n'ofuna sirimu n'otamira ddagala gwoba wesse naye ng'ate Mungu yatwala oba olina okufa naye waliwo ekiseera ekituufu kye tuba tulina okufiirako kati mu nsi zino ezikyakula abantu bafa nnyo nga tebannaba kutuuka abakazi abafiira mu malwaliro mu kuzaala mu Uganda be bayitirivu naye ng'omusawo agamba nti nze nalokola mala kumpa emitwalo 10 okikkwateko kakananga afudde ebweru okufa beekanga lwaki ofa banoonyereza nnyo lwaki yafudde ng'azaala mu Uganda ekyo kya bulijjo ekawempa amasanyalaze gaavaako abaana bali mu incubator ne bafa ebweru tosobola kisanga anti kati ajali waliwo kye bayita ajali nti entuuko ne wabeerawo ne sababu nuzul wewo Allah waayisiriza sirikiririzaamu nze nganze singa basumba tebamira ddagala kati osekalayiti osibula abatulaba Bukenya nze ndowooza Allah yabeera ageze era omuntu yamutonda teyamanya nga amutonda tontegedde bulungi teri kintu kiramu kirina oxygen kitagenda kuloza kukofa okitegedde bulungi teriyo ekintu kirina oxygen kitagenda kuloza kukofa naye ofudde otya nsonga nkulu bajjajjaffe baawezanga myaka 15 nga bawangadde n'ennaku zino n'emmotoka zetwereetera tekinologi y'omu ku bintu ebyanguyiza okufa emundu omuntu akwata bbomu natta abantu 10 omulundi gumu ngazirikirira nga gugamba nti Allah yageze nze Mungu yagera kusaidia okitegeera mpala kati gwoli nnyo ku bya ddiini wayonooneka kati gwe yagenda mu ddiini n'ogiggweramu oba oyonoonese nze njagala obize mu nkola ey'obuntu ey'okufumiitiriza nti ffenna tujja kufa Katonda yakola omuntu ekisolo ekissa kyonna kirina okufa naye ofudde otya kati olw'okuba Katonda yatta
nga gw'osaze kuti Katonda yatta ng'okola ebyekisiru ebikuviiramu okufa. Museveni agamba wano toyitawo nga weekalakaasa ng'oyingirawo nti noze njagenda neekalakaasa. Ng'oyingirawo nga bagakkuba. Naddala bufuzi ng'agamba enkya kwekalakaasa ye ng'asigala ewaka ggwe ng'ogenda ng'ofa ng'ogamba Allah yageze. Ofudde otya oba tontegedde era. Nyongera era kunnyonnyola ennyonyi. Abantu batambuza bigere bikati baleeta ennyonyi. Ennyonyi zitta abantu. Emmotoka obubenje butta abantu. Booda zitta abantu. Okufa ate kati tekinologi yasinga ennyo okwanguyiriza. So kyenkugambira nti nno entuuko gyeri okuva kyekuli naye mu nsi zino ezaffe eza Afirika tweyanguyirizaako nnyo okutuuka ku ntuuko zaffe. Oluusi tunnaba na kutuusa. Okay, Bukenya asibula abatulaba ate tujja kuddamu tukweyongeze. Omuntu alwadde siriimu ku lunaku nga tuli Kyengera oba watamira ddagala n'afa yaba yeeyanguyiriza okukola ki? Okufa. So mbasiibudde mwenna. Ate tujja kuddamu obawe update nga tuli mu kuziika wali mu kaseera ako akasembayo ne mu ssaawa ez'okubeera nga omulambo ate gumaze otuusibwa Kyengera inshallah. Tweyanzizza nnyo Uncle Big K Deaso.